jako akawuwo. Abantu abasaba mu 5 mu ggombolola y'e Kawempe baweereddwa enkoko mu nkola ya gavumenti ya NADS ekolera wansi wa Operation Wealth Creation okusobola okwejja mu bwavu nga ku mukolo guno ogubadde bwayise mu kikoni. Minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya akubiriza abantu okukomya okusabiriza omukulembeze w'eggwanga kubanga si kitaabwe era n'abasaba okusiima akatono k'ababawadde. Nti si kitaawo nti ne bw'aba kitaawo talina kuwa buli kimu kyonna kyokola kyowetaaga wabula buli akwatirako n'akwongezaako ate naawe okola weeyongerezaako obanga KCCA ekuwadde enkoko n'emmere yaako. Ono ategeeza nga gavumenti bwetaddewo ensimbi ezisoba mu buwumbi 8 mu mwaka guno gwokka nga zino nno zigenda kukulaakulanya bannayuganda okusobola okwejja mu bwavu. Mwaka guno gwokka gavumenti etadde obuwumbi 8 billion mu mirimu egifaanana bwe giti omuli ez'abavubuka YLP omuli ez'abakyala UWEP omulimu CDD omulimu n'ezino eza NADS obuwumbi 8. N'ekyo nsabye KCCA ekole omukolo omunene ogutongoza program ey'omwaka guno. Minisita era akubiriza abantu okukomya okwefeebya wabula bakozesa omukisa gwonna ogubeera guzze okusobola okwekulaakulanya. Omulimu gumu naye buli opportunity n'ogikozesa. Wano olima enkoko naye obuva mu nkoko bikozese okugimusa ekitundu ky'olimu ky'obeeramu oba lubalaza lwo olimewo ennyaanya olimewo karoti olimewo biringanya omanye nti ebyo tukyabikola tokyabigula. Ate ye Jennifer Kamya ngono yakulembeddemu enteekateeka eno e Kawempe akubiriza abantu abaweereddwa enkoko zino okugoberera obukodyo obubaweereddwa okusobola okulaba nga beekulaakulanya n'enkoko zaabwe okuzikuza obulungi. Enkoko erwadde kino osobola okujjanjabisa kino. Enkoko etadde omutwe mu kiwawaatiro that means ogwo omusujja janjabisa kino. Vitamins ze balina okukozesa OTC bye balina okukozesa byonna tubibabuulidde. Okujjako nga kigenze wala awo okuba essimu naye tubabuulidde engeri gy'ojjanjabamu ate n'akatale tukafunye bagenda tugulako enkoko zaffe eza NADS zonna. Ku mukolo guno ate Kalimala kulembera ssentebe wa NRM mu kikoni era nga yawaddeyo ekifo we bategekedde omukolo guno ategeeza minisita Betty Kamya nga bwakoledde NRM emyaka mingi ddala naye nga gavumenti tenaba kumusiima ekintu ekimujja mu mbeera. Sina nyupakati nzinza obutasasula maiti Museveni najja kusobola kunsasula kubanga ebintu byekoledde era ne buva mu 1945 okutuuka kakati biri mu bukadde nga mu kawumbi kati akawumbi simanyi oba kasobola n'okumpeebwa ono era ategeezezza nga pulezidenti bw'ayonoona nnyo omusimbi ng'agenda agabira abavubuka ba Power kyokka nga bo bakada ba NRM beeryankuta. Abantu abavaayo ne bikalakaasa ne balaga nti tugenda kukola tutya nga babayita ffe tukisobola ekyo nze sikisobola nakula nga saakozibwa bwenti sisobola kudda ku kitange naye ndi male kumwefuukira male kumuvumavuma male kumwemulaemula alokanga manange onswaza kwata. Marco William yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Nate eno gavumenti yange